Zari Shakibu ne Zari mwali asente za Museveni ne mulemwa okukola kye yabagamba ebyo ebikonde bye mulaba Shakibu byazanya tebiri organic bali ku gundi ku scheme bali ku gundi kubuzaabuza abavubuka kubajja ku politics kubaza ne bagambye kibalemye kakati bagambye akakazi kazali kayina okufa immediately era Zari bagambye mulidde sente zaabwe nyingi naye temulina bye mukoze mulemereddwa okukola kye mwali mulina okukola era wano we badiscussingidde nti nno Lema ne Sebunya nabeera balemu okukikola naye bombu tebalya nyingi ndowooza bo bayangu okivaamu kyabalemeera bo ne bakivaamu mbo ne badda mu nsonga zaabwe mbunne ez'amaka naye Shakibu ne Zari bo ne bagamba bajja zikola ki bo bajja bikola babavugiridde omusimbi naye balemeddwa okukola results zero okitegedde mwalimu okudivertinga social media mulimu biki abavubuka okuba inspiringa mu bintu ebitalina makulu ebyo nti nno biganye tebalaga results tezikwatagana na musimbi gwe batutte so resolution eriki Zari kaput ulira Museveni yejjusa olwejjusa olunene mu luzungu bagambye bwe bati it was a very poor political calculation or political move to cause the circumstances that led to the Chagulanyi's exile in USA. Embozi yabadde tambulirawo bweti bakola poor political calculations okuleeta embeera eyaleetera Kyagulanyi Ssentamu okufuluma eggwanga kye baali tebasuubira nti kati ali mo dangerous okusinga ng'ali mu Uganda bejjusiza ne bagamba bakola bubi kubanga kakati nti atemye supplies zonna ze baali balina international friendship yonna eri ku ttaka obuyungiro bonna bwe babadde bayina bonna buyunguludde kati ekintu kizitowa bagambye senga tebaakola ekyo tebaakibala bulungi ekyava mu calculations ezo ekibalo kyonna kyayiika bo baali bamanyi tebaakirowooza nti asobola okubuuka n'afuluma eggwanga bali bamanyi obviously bajja mumukwatira awo kati ate nga gye babiteeseza ate ffe twabasukkako mwenna bagamba si byonna bye baabala nti bijja kutuukirira tolowooza nti tubiwulira ne tutasobola kufuna solution y'ensonga lwaki bye batuukirizaako byebitono ebifa byebingi bye batuukirizaako byebitono ebifa byebingi ffe twasukkawo najja mu November genda mu video najikola mu December obanga mmeka nembagamba ebigenda obbeerawo naku lunaku lw'okulonda engeri gye bagenda ogenda ewuwe n'ebyuma ebisala enzigi ebimenya byonna nti ffe twabiwulira tukomaawo Kyagulanyi yafuluma atya eggwanga yafuluma atya yawona atya yawafuluma atya ennyumba tuve ku ggwanga yafuluma atya ennyumba kati nno ne kube baasala bonna abaaliwo tekuli n'omu yali amanyi bonna innocently baafiira bwereere ate teriiyo waffe yafiiramu eyo saga weewaawo teri waffe yafiiramu eyo saga naye abasiru bamashinalo abajja ate talina kuyitawo n'abayitako yayitawo ati ate nga yababuuzaako bulungi nnyo ayambadde full combat n'amayinja agayina tomutu ate kasita mayinja ajja salute tomuweekaliriza n'atema prison break mwagirabako
njagenda mbagirayo kamu yafuluma atya ennyumba nga bulijjo balowooza y'omu ku bo njagenda mbagirayo kamu weebale Yesu bwato n'afuluma bagambye bwe bati ati mu respectinga byambalo na nnyota maama nnyabo bonna abaali ku bulinzi bonna ye yali abasinga nnyota agenda okufuluma ate ng'alina ne escort ne bamanyi oyo jenu abasiru kansereka tebabembuuza nze si awo nenva mu kirooto bayirawo awo nenva mu kirooto temwerabira nali ndoota nali nkola ki ate ne bwe mutemako omugamba ate anaavayo n'agamba oyo omwana alimba tasobola kujja kuddi ola bannange kanneyagaleko nange bannange ate nze naabeera mu kukaaba buli saawa bwama bunaku nja bajjirangayo layini eji ogigatte weekolera akatabo nga bw'olinda akanga akatuufu kasita baleeta tenti ne baziteeka munda kasita baleeta abantu abatamanyiganye baleeta abantu abatamanyiganye mwemutuita basiru mwemulowooza ffe tetubangako gundi basirikale baleeta abantu ngo tebamanyiganye ekibagatta uniform ekibagatta uniform namayinja kanve mu kirooto bannange mbadde mu kirooto bayagala okuleeta abantu simanyi bonna abatamanyaganye simanyi tebamanyi lulimi eno neeno bwe bayingira mu nnyumba bwe bafuluma okulaba obanga mwali bwe ne bayingirayo nosimanyi mbu ne badde eri bano ne bajja bwe bafuluma nafuluma nabo kati bwe muba mwali mulabyeko mujjukira olunaku lwe nababuuza ne mbabuuza Kyagulanyi anona ki mu Amerika ne mbaddamu ekibuuzo ne mbagamba Kyagulanyi ali mu magye ne muwakana ne mugamba lwe mwana ate mu mugamba kati mu Uganda temuliimu musirikale mutendeke kwenkana Kyagulanyi wamma kanve mu kirooto nsirike mwemulowooza mbunda bakola ebyo ebintu ffe tubiwulira tukomaawo otumanyi ttiimu eno ogimanyi gwe bweyenkana obunene oba obukambwe siro but sure simolo but konko kati Museveni yejjusiza n'agamba okufuluma kwa Kyagulanyi mu ggwanga nakugamba ekyo kyasooka ne kitirimbula Janet Museveni awo mu nfo kasita yakakasa nti naafulumye ate His Excellency Kyagulanyi ye muzibu wile sitika agenda okukola ekintu nga yakikola dda oba nga yakikoze dda ani amanyi maama Babi bwe yafuluma eggwanga ne Museveni tamanyi omubbi oboth current speaker bagambye bwe bati is incompetent era tajja kusobola kumanaginga the office era bino byabaddemu Museveni sale tayebwa yawaddeyo report nagamba bannayo ekisajja kyemwampa kiri dormant kisiru kizibu tekirina makulu so ne bagamba tayebwa atwale lead ya parliament naye
ebintu ebinyiza bannayuganda byonna babiwa Oboth yabanga abiyisa yaba abeerawo naye Tayebwa yaba asinga okukyeyalinga enkiiko ennyingi yaba akyeyalinga palamenti frequently kituufu ekyo yagenda okubeerawo nnyo kati tandika okukyetegereza olabe mu mwezi Tayebwa agenda kutuulangawo emirundi emeka Oboth agenda kutuulawo emirundi emeka naye ebintu ebyekisiru Oboth yajjanga obiyisa kati bwe wabaawo okudisikasinga ku bantu ku nsonga eza bulijjo simanya abantu simpathy eyo oyo ajja kubeera nga Tayebwa why ebyabwe bye baagala bwe bamala okubimalayo mu ntuula za Oboth abeere eliminated agibwewo afe ng'olanya then Tayebwa ajje kuba supiika bamuleetere deputy supiika waliwo alina ekibuuzo oba ngende ku nsonga endala bannaye baana bange bantu bange aba YouTube ekyokukola kimbuze kubanga ndaba emiranga wano ku YouTube mutuwulira bulungi oba nedda wabula tuno to admin tweyeebase tatwebakangako in life Zile yo alergial mile bwe bityo nanti bwe bitandika ebiseera ebisinga tubiwulira ne tulowooza nti oba byakusaaga mu busaazi naye bano abasajja tebayinaako munnaabwe tebayina kisa bwe tujjukira enfa ya Jacob Oulanyah bwe bityo bwe byatandika baamulonda nga ye sipiika era ne bateekamu ensimbi nnyingi nnyo okukuba omukyala Rebecca Kadaga Jacob Oulanyah n'akwata leesi y'obwa sipiika naye gwe baali baagala abeere deputy we eyalondebwa nga deputy we nga gwe baagala abeere sipiika omujjuvu ne bakozesa deputy n'aggyawo Jacob Oulanyah n'afuuka sipiika n'amera amalala ne bagamba nti naawe otususseeko tujja kukuggyawo kaakati n'Oboth bwe gwabadde nti baataddemu ensimbi nnyingi nnyo balemese Anita Among okubeera sipiika ne bamulondera Tayebwa abeere deputy sipiika we naye nga mu byonna kye babala Tayebwa yalina okubeera sipiika balina kukozesa Tayebwa okuggyawo Oboth bakozesa badepyute be baggyawo bakama baabwe n'oluvannyuma badepyute ne bafuuka basipiika abajjuvu ne mu palamenti eno tulina okuziika sipiika balonde omujja nga bwe gwali mu palamenti ewedde triple O ne triple A nakugambye waliyo saddaaka endala ey'abasibe mugenda kulabako ku baasi y'abasibe ng'egwa ku accident oba loole abo nabo babaagalako saddaaka babaagalako omusaayi nabagambye omusaayi gw'abaana baguleese ne bagunaaba
omusaayi gw'abaana Balamu yaguleese n'agubawa ne bagunaaba ne bagukolerako emikolo. Natasha yekka y'ataanaabye. Natasha ye yagaanye okunaaba omusaayi gw'abaana be Kapchora abadde aba King David School. Natasha yekka ye yagaanye okunaaba. N'agamba ye yabikooye ekijja kijje. Oba abaaki oba abaaki tayagala kumanya. Nabagambye Balamu ne Nammeere omulimu gwabwe nagubabuulidde, naye waliwo omwana yansanyusizza nnyo mu bintu bino. Waliwo omwana we ye yansanyusizza, yakutte Balamu entege n'amagulu n'amugamba gwe Balamu totumanyiira. Balamu n'adduka mu miguwa. I'm representing a particular number of girls who are standing here, and even on the Voice of Boys. I'm here, sir, to clarify on the issue of what we don't pay school fees in this school. In A level. Listen. Yes. You're wasting my time. Okay, sir. I said if you don't pay fees, no problem. Yes. I told you can pay external fees. Yes. Don't pay school fees. Sir, the other thing is. You're wasting my time. Omulabye. Omwana yabadde amulizoninga amunnyonnyole. Nagamba you are wasting my time n'atambula n'agenda. Ebintu bye baliko byonna byakiwaanyi. Byonna byakiwaanyi. Mbagambye mugenda ku experiencinga ebintu. Ennimiro z'abantu zigenda okugenda mu linnya ly'okugamba simanyi bonna bakola mbu simanyi bonna amakubo biki basasudde simanyi bu tiktokers simanyi Balamu wuuyo. Byonna byakulimba. Byonna byakulimba. Ekintu ekituusizaawo Uganda ye Museveni okutta institutions ng'aleetayo bantu batta poliisi ne bakola kayihura. Poliisi nefa ne bateekawo kayihura yekka n'alyoka atirimbula abantu nga poliisi terina busobozi buyamba abantu nga kayihura yatemula abantu ne Nixon. Natta ebyobulimi n'asitula Salimu Sale. Nadizi agriculture nefa. Buli kintu ata institutions tewaliwo tewaliwo kaliisoliiso ali mu constitution. Lwaki si yakola ku bintu ebyo byonna byakulimba? Ffe twagala institutions nga ze zikola si muntu. Ekirala Balamu anaatuuka buli wantu wonna. Uganda erina amasomero ameka? Okay. Tugambe nti nno bituufu bwe birina okuba nga Balamu bw'ayogera. Uganda erina amasomero ameka? Balamu anaagamalayo. Gye yasookera development ki eziriwo waateredde? Ministry of Health aliwa? Balamu okubanga yali mu masomero, yali mu malwaliro, yali ku nguudo, yali ku ntindo. Ministry of Works eriwa? Bali mukola bintu birala bye babalaga wano si bye bakola. Nakugambye Balamu yali akyali promoter nga asobola okusalawo mu kivulu kya munne nga kikutte n'atonyesaamu enkuba. Obanga tekinnakwata neetonnya okutandika ku ssaawa 7 nga kinabeerayo kawungeezi, neetandika ku ssaawa 8:7 neekya ku ssaawa 5 ez'ekiro. Balamu oyo era Balamu kintu kyasinga okutambuza mu region yonna gy'atambudde, atambuza bulogo bwa Museveni. Bw'aba ali mu kuyamba bano younger generation, lwaki omwana ono amulizoninga amugamba Balamu n'agamba n'atambula n'avaawo? Njagala omwana ayimusa omukono ambuulize Balamu aweerera abaana be basomera wa musomero ki? Oba abannammeere. Leero Nammeere ye yeefudde ekirala kati abasirikale basitula musitule. Naye bannange ennaku eri ku basirikale ba Uganda. Nammeere bamusitula busituzi se balinga mugugu.